Lwaleero nga mukadde bwe yasabye weewaawo ekigambo Mukama kyatadde ku lulimi lwange, kigambo kyogera ku kisa excuse me. N'olw'ensonga eyo mujja kunzikiriza tugende mu maaso tuweeyo essaala nate twebaze Katonda. Tugende mu maaso. Katonda omulungi omwagalwa, weebale. Ekiseera kino kituuse ekyokubikkula ekigambo kyo. Jangu Mukama obeere wamu naffe n'emikwano gyaffe n'okutegeerwa kwaffe byonna. Mukama tusaasire mu byonna, beerawo mu kuyiga kuno ate ne mu kusinza kwaffe kuno, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ekiseera kati ssaawa zino ze tulimu olwaleero ensi yonna nerimu kujaguza, kwegamba bali mu manzaali, twogere tugambe nti manzaali, weewaawo kituufu, no problem. Era waliwo oluganda omu yapositinze ku peegi ya kyaki, nga peegi alagako abooluganda bamubaze abatali bakyaki yaffe nga bagenda bagabira abantu ku byokulya, babakulisa, babagamba bannange East ennungi, babawa packages. Kale no ne bigenda mu maaso ebyo, ensi yonna kati eri mu kujaguza Yesu Kristo weewaawo, byonna bye yatukolera, no problem. Naye nze ng'omu bwe ndowooza ku bigambo ebifaanagana bwe biti weewaawo, nzirayo ne ngamba Mukama weebale Katonda, weebale Kiggundu ono okumuggyayo yonna gye wamugya, kubanga osanga Kiggundu ono temwandibadde naye essaawa zino, osanga oba nandibadde wa, oba nandibadde nga nkola ky'essaawa zino mu bintu ndowooza ebimu bye nayagala ennyo nga ndi muteeyo myaka gyaffe awo, FM radio we zajjira awo 1990 awe watyo 91 something like that, ndowooza we watyo awo, yes, something like that. Well, nazaagala nnyo nenjagala nnyo ba radio presenters, nenjagala nnyo buli kimu ekyali kikwatagana ku FM. Basically ne Radio Uganda taata yakola omulimu munene nnyo okunjagaza Radio Uganda, nga radio mpuliriza radio, then netandika okufuna radio, netufuna which channel was it? Blue, green channel or something like that. Then netufuna Radio Sanyu by then, Radio Sanyu, Capital FM, zonna ne zijja. Obulamu bwange awo nenjagala nnyo radio, nenjagala nnyo music, n'ebya presenting oba presentation bwe biti ebyo, n'okubanga radio personality, n'okubanga osanga nandibadde musajja nga mukubi wa bidongo. I can say that. Era ndoze essaawa zino senga kakatiriza omu ku bantu ensi eno. Naye twebaza Katonda, nze ng'omu Katonda eyo gye yanzigya abaagalwa. Osanga nandibadde mu ebyo, yes, abategesi, bino ebyebivulu ebyo bityo, bino music in that line whatsoever you may mention. Ne Mukama okubanga ate yanzigyayo eyo bassebo ne bannyabo, okubanga kati essaawa zino Katonda ate yandeeta mu kkanisa, ekyo nkimwebaliza ddala. Era Katonda waffe yeebale okunnondayo eyo, gye nandibadde mbulidde, ne Mukama ate nandeeta mu kyaki yaffe, ate si mu kyaki ndala yonna bassebo ne bannyabo, wabula nandeeta mu Seventh Day Adventist Church. I am proud of my life. Ndi musanyufu nnyo olw'ekkanisa yange, ebikolebwayo byonna, enteekateeka zaayo, ate ekkanisa esoma Bayibuli, ekigambo kya Katonda bassebo ne bannyabo. Bayibuli ekkanisa eyimba. Mami waffe atukulembedde music omulungi afaanaganye bw'ati, nnyimba enteeketeeke ennungi, amaloboozi amalungi, ekkanisa erina abantu abalungi, buli kimu kirungi. Mpulira nga ndi mu kifo kituufu, era ne ngamba mutima gwange, Mukama weebale kundeeta, ate weebale Mukama nakunnonda, kakati kampeereze ddala n'obulamu bwange n'omutima gwange gwonna. Abaagalwa bassebo ne bannyabo, ndowooza ninaawe agenda okunsomera ebyawandiikibwa bino
baba nkwegayidde weeteeketeeke tusome ebyawandiikibwa no tugende mu maaso nga tuyiga omutwe gwaffe ogw'ekyuka kugamba my God, God is grace, my breath. Kwegamba ekisa kya Katonda kino ekingi gwe mukka gwenzisa, ekisa kya Katonda kyokka kwentambulira. Awatali kisa kya Katonda senga siriiwo ate senga ndowooza ne byonna sibikola. Bwe njogera nze mba ntegeeza naawe sister, mba ntegeeza naawe brother ali eyo. Luka essuula eya 23 njala tutandikireko kaawo n'olunyiriri 46. Mukadde wange oba otuuseeyo tusobola okutambulira awo. Luka 23. Atuuseeyo asome. Mukadde nga weetegeka kansome. Olwana mu 6. 23 lugamba nti awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene n'agamba nti Kitange nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'awaayo obulamu. Genda mu maaso. 47 n'agamba awo omwami w'ekitongole bwe yalaba ekibaddewo n'atendereza Katonda ng'agamba nti mazima ono abadde muntu mutuukirivu. N'atendereza Katonda n'agamba atya? Nti mazima ono abadde muntu mutuukirivu. Ddala ono abadde muntu mutuukirivu. Kristo akaaba n'eddoboozi, ayogera n'eddoboozi eddene ennyo ery'omwanguka. Mukama, obulamu bwange nze mbutaddeyo mu mikono gyo. Byonna kakati Mukama gw'amanyi. Abaagalwa ebigambo ebyo Kristo by'ayogera, ebigambo ebyo byebireeta Kiggundu okuba omulamu ogwaleero. Okuyita mu jjajjange Adamu ne jjajjange Kaawa, tabbu eyo gye baakola eyo yaleeta obuzibu. Era bassebo ne bannyabo, singa tekwali kwewaayo kwa Yesu Kristo sandibaddewo wano. Essaawa eno abaagalwa, n'okubanga tukyassa okubanga tussa busa omukka guno ogw'obulamu, still kisa kya Katonda. Gwate teeberezaamu bameka bonna essaawa zino abaaziikiddwa. Juzi wiiki eri ewedde twade mu kuziika okwa neighbor wange sister we. Naye circumstances sister ono zeyafuddemu kwegazadde enzibu nnyo. Mukyala watedde talina buzibu ng'ali ku kkubo agenze kubaako ne byagula ku dduuka. Akoma bulungi atambula ku kkubo, tali mu kkubo wakati, tali ludda but just besides the road ku kkubo. Njagala bategeeza mikwano gyange abaagalwa, emmotoka gye yavudde ne sister teyategedde. Emmotoka n'emutomera mukaswa era teyazzeemu. Akazaala ka bebi n'akalekaawo. Oh maama, it was so painful. Naye Kiggundu nange entambula y'amakubo ge gamu. Tukozesa obupiki wano bannanga baagalwa. Naye byonna kisa kya Katonda kyokka. Kwegamba ebintu ebimu bizibu. Mutya kubanga mwasoma ne ku mawulire sayidi z'ekalangala eno ewaffe, ensoke bagiyita nsoke. Kateebereza ensoke okuva eri mu mazzi nejja ku lukalu neegoya olukalu. Twebaza Katonda n'ekkanisa yaffe kuba bangambye nabo babuuza nti etambula bweti yajja muzigizaga. Naye n'ekkanisa yaffe Mukama n'agisevinga kuba yadde ku sayidi era ng'ensoka esobola ogiyitamu. Ennyumba ezabadde abantu bangi baafa bangi. Naye ebyo byonna ne bitatutuukako bassebo ne bannyabo. Ekyo kisa kya Mukama. Katonda atwagala, Katonda atukuuma, Katonda atubeereddewo bassebo ne bannyabo ffe gye tutamanyi ekiro emisana. Waliwo amaanyi g'omubi agagenda mu maaso agakola buli kimu, naye ekisa kya Katonda bassebo kitubeereddewo nnyo. N'olw'ensonga eyo Amiina.
bassebo ne bannyabo. Tujjukire mu Bayibuli mulimu ebigambo bibiri nakoze research eyo era nkyaginoonyerezaako. Ebigambo bibiri ebikozesebwa mu Bayibuli okujjukira. Jjukiranga Ssabbiiti. Jjukiranga Ssabbiiti, ekyo Mukama nakyo n'akyogera. Tujjukire ba tuli twerabira kyangu nnyo okubanga weerabira Ssabbiiti. Remember. Ekyo no kye kisooka. N'ekyokubiri Katonda kyayogerako agamba jjukira, remember, to give thanks to the Lord. Okwebazanga Katonda nga bulijjo. In all matters, give thanks. Ne bassebo, mu ebyo byonna nga twebaza Katonda ku byatukoledde, katujjukire n'ekigambo ekirala. Okujjukiranga omuwendo Kristo gwe yawaayo ng'alokola obulamu bwange, ng'alokola obulamu bwo. Bino tulina bijjukiranga bulijjo, on a daily basis. Kristo omuwendo gwe yawaayo olw'obulokozi bwaffe tulina kijjukiranga nga wakazuukuka bwoti. Ojjukire waliyo eyagenda ku musaalaba era eyakaaba n'eddoboozi ery'omwanguka nti kitange, obulamu bwange kati bwonna mbutadde mu mikono gyo. Kristo agenda otuuka okwogera ebigambo ebyo ebyasembayo abaagalwa, ng'ebimukoleddwako awo bye bingi. Ekyennaku ng'ebimukoleddwako bimukolerwako abantu abo ate betulowooza okuba nti bannaddiini. Kyannaku abantu be yajja okulokola bennyini ate abantu be yajja okulokola nga tetumufuddeeko. Kyobula tujjukizibwa obudde ne bukeera bwe buti. Kakuma viiviigwo. Katonda weebale. Mukama wange gwe yantonda weebale. Ate n'obukeesa bulungi olwaleero tokigeza kuva waka nga teweebazizza Katonda. Gwe yanfirira. Mukama nyamba ntubuke mu bwakabaka obwo. Obwo bwe wateeka nyamba ntubukeyo. Sorry about that. Ku musaalaba ogwo ku Kaluvale bassebo ne bannyabo, Kristo afa nga n'ekimutta si kirala ebibi byaffe, the sins for the human race. Era Kristo oyo n'asalawo n'atwala omusango guli Adamu ffenna gwe yatuyiwayo n'atukanyugayo ddo ne tugwayo, nga Katonda talina kyakukola kubanga yamugamba lw'olirya ku muti ogwo n'okufa ojja kufa. Bassebo ne bannyabo, tujjukire Kristo kye yatukolera. Waliwo ebintu ebyaliwo Kristo ng'afa, abaagalwa. Njagala tumanye eggulu lyonna balibuuza kakati tugenda kukola tutya bannange? Tukole tutya olw'ensonga zino eziriwo? Ani ayinza okugenda alokole Kiggundu oyo asobole okubanga mulamu ne wabaawo akasiriikiriro? Kristo ye n'asalawo n'agamba nze ka ŋŋende. Naye mu kufa kwa Yesu kuno bassebo ne bannyabo, waliwo ebintu ebyatuukawo bye njagala tulowoozeeko mu ngeri y'emu oba endala. Ekisookera ddala, Kristo ono ng'afa, abaagalwa, ng'awaddeyo obulamu bwe. Njagala tunule nze Kiggundu, nze nalina okuba nga ndi ku musaalaba ogwo. Ne Kristo yeewaddeyo. Waaliwo omusisiso ow'amaanyi. Bwe tusoma Bayibuli bwetyo bwe tugamba. Wuliriza amaanyi ag'ekibi Kristo ng'alwanagana nakyo. Waaliwo ekizikiza eky'amaanyi ennyo, enjuba n'ezikira nga tewali kataala, tewali kalayiti konna. Kristo ng'ali mu kulwanagana na kibi, ali mu kulwanagana na mulabe Sitaani. Wulira, Bayibuli egamba Kristo ono gwe twogerako mu kiseera eky'okufa kwe ejjiji ne lyesalamu wakati kya. Katonda atulaga mu kufa kwa Yesu Kristo kuno, atulaga obubonero obwo. Obubonero obwo bujja gyendi, bujja gy'oli, okulaga nti waliwo ebigenda mu maaso mu bulamu gwenza oba nga tobiraba naye nga bigenda mu maaso. Bassebo ne bannyabo,
ne Katonda abireeta bino tubirabe amaanyi ago Kristo nga obulamu abuwaddeyo olw'ekibi kiri. Lwendowoozaako ekyo ne ngamba Mukama weebale kwewaayo. Senga nze nali wakufa mazima ddala, ebyo byonna byonna byali guddewo ku lwange, oba byandisusse nawo okwigaza simanyi na kumanya, sandibisobodde ye nga ntuukawo ntyawo. Naye Kristo yagamba nedda tofaayo mwana wange, nze kaŋŋende, nze nkufiiririre. Ekisa ekyo abaana abo bayimbye bulungi olimba lw'enjawulo, ekisa ekyo Kristo ng'ali ku musalaba, mukwano gwange omulungi, wulira, Kristo ng'ali ku musalaba, Kristo yeewaayo n'agamba kaakati abantu bonna bano kitalo nnyo nti tebantegedde. Yokaana bw'atyo bw'agamba, yajja mu nsi naye abantu be yajjirira n'okumutegeera tebaamutegeera. Naye Katonda wange gwe omulungi, kale bebamanyi bino baba babitegeera oba tebabitegeera, no problem. Naye nkwegayiridde ku kino kye bakoze, nsaba osonyiwe omusajja oyo addidde ennyondo. Bannange, njatuteeberezeemu obulamu Kristo bwe yayitamu ng'ali ku musalaba. Emisumaali egyo emiwanvu eminene egyenkana bwe giti ne bagimuyisaamu mu mikono gye, mu ngalo ze bwe ziti, ne bamuyisaamu ne mu bigere bye. Kristo n'agamba naye abasajja bano Mukama basonyiwe kubanga ne kye bakola essaawa zino tebakitegeera. Nkwegayiridde basonyiwe, tebategeera kye bakola. Bannange, ne tuzaayo obulamu buno emabega, obulamu bwa Yesu Kristo. Abasajja be yali atambula nabo bennyininyini, abasajja be yali beesiga, baatambula nabo ebbanga lyonna, baalaze obwakabaka bwa Katonda. Mu bo mwennyini mwe mwava ate omusajja eyamulyamu olukwe, kitalo. Ebintu bino nno bigwa ku Kristo abaagalwa. Naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bye tubeeramu, omuntu gwe weesiga mukwano gwo ddala n'akulyamu olukwe. Bintu bigenda mu maaso wano mu Uganda ne weebuuza n'ogamba ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Kakati omwana muwala twabisomyeko mu mawulire, nammwe ndowooza bwe yabatuuseeko eyo, omukazi si mwana muwala, naye mu maka gaabwe ekyatuuseeyo n'omwami, abaana bagenda obbakebeza DNA, baana 5, ate abaana abamu si ba mwami. Kakati ate omukyala kigambibwa ate omwana namukola atya, alina bye yamukozaawo ebizibu ennyo, ekyana ekirungi ne kifa. Abantu nga bakola bannaabwe ebigambo. Omusajja n'agamba bannange kiki kino ekyantuuseeko. Anyway, those things are happening in life today. Ne Kristo byonna byonna nga bigenze mu maaso mu bulamu bwe yagamba sonyiwa basonyiwe. Ebyo n'abikola ku lw'obulokozi bwange abaagalwa. Ne waliwo ekyamagero ekyatuukawo kye njagala tulowoozeeko mikwano gyange. Ekikolwa Kristo kye yakola era ekimpa essuubi nti Katonda anjagala nnyo bannange. Omusajja ono Kristo gwe baamukomerera naye, akaseera akatono ennyo, wulira ekisa kya Mukama bye kiyinza okukola. Akaseera akatono nnyo ke yali ne Yesu Kristo, omusajja ono yasalawo naye ne yeetwalira obulokozi. Kino nga kikulu nnyo bassebo ne bannyabo. Yayita mu mitendera egy'obulokozi emitono egy'egyo. Ekisookera ddala yasalawo mu mutima gwe n'agamba no, nze ndi musobya, nze nazza emisango. In fact nze kinkakatako okuba ku musaalaba wano. Naye Yesu ono tekimukakatako. Yesu nkwegayiridde, wulira ebigambo by'omusajja ono okutegeera ekisa nti Katonda yali ne Katonda asobola omukolera ebyekisa. Nze ndi mwonoonyi naye nsaba onsonyiwe, onsaasire. Nkwegayiridde Katonda wange, saasira. Era mu kusaasira okungi ennyo okwo, nsaba gwe Katonda wange onzijjukire mu bwakabaka bwo ng'obuleesi. Ebigambo bitono nnyo. Omusajja ono yalaga ekigambo kye bayita okukkiriza.
era mazima ago abasomi ba Bayibuli mu kaseera ako Kristo yagamba it is okay. Ulira Katonda omwagalwa ow'ekisooyo, it is okay. Tewali buzibu, ajja kubeera wamu nange mu kwesiima. Bassebo ne bannyabo, Kristo atukolera ebintu ebikulu ennyo. Nze bwe mbirowoozaako ne mwebaza. Bamuyisaamu emisumaali egi gy'amaanyi, bino n'abikola ku muti ogwo. Ebintu Katonda Kristo by'ayitamu, bassebo ne bannyabo, amaanyi g'ekibi nga gamutuddeko. Twerabira nnyo kyolaba Kristo Katonda atugamba jjukira, remember. Ebyo byonna nze nandibadde ngambiyitamu. Abasajja bano baateeka ku musalaba nga babakomeredde bwe bati, bassebo ne bannyabo, baatwalanga ebbanga ddene nnyo okufa. Naye Kristo embeera gye yayitamu, bassebo ne bannyabo, yamukozesa ekibi kino kyali kizito nnyo gy'ali, era n'okufa kwe Kristo ng'afa akaseera yatwala akaseera katono nnyo n'afa. Kristo n'afa, bassebo ne bannyabo, olw'obuzito bw'ekibi. Kristo yali nga ateereddwawo, era musajja wattu ng'aliyo n'agamba, you know what, mumpeeyo ku kyokunywa. N'abasajja abo ne bamukola ebigambo ebibi ennyo, batira omwenge, omukaatuufu, byonna ne babikola, byonna ne bamukola ebibi ebisembayo ennyo. Batulaga Yesu Kristo ono ng'ali ku musalaba, abaagalwa. Ebifaananyi byonna bye tulaba, bye tumanyi. Kristo ali ku musalaba ogwo, naye nga ekimutwala ku musalaba ogwo, bassebo ne bannyabo, n'ebifaananyi batulaga nga bamubisse nako, bamubisseeko. Naye aba waggulu eyo ku musalaba, Kristo ng'ali bwereere. Bwereere. Naye ng'ekimutwala eyo okuba obwereere si kirala, nze Kiggundu, ekibi kye nazza, kye nakola okuyita mu jjajja wange Adamu ne Kaawa. Ne Kristo n'agamba nedda, Kiggundu, kanneeweeyo okululwo, sina kyakikolera, naye gwe beera nga enkolagana eyaliwo edda, gwe ekitonde ne Katonda kangizeewo ku lulwo. Laba okwagala okwo. Kristo n'afa okufa okw'entiisa. Naye njagala obbazzaayo emabegako wali, mikwano gyange abaagalwa. Omusajja Piraato, kubanga Bayibuli eraga Kristo nga endiga eyeewaayo ku lw'omwonoonyi. Piraato atunulira Yesu Kristo era amaliza amugamba, naye mazima tolina musango. Omusajja ono, sisita gwatusomeddeko, omusajja ono Omuluumi, omusirikale oyo eyalaba era eyawulira ebigambo bya Yesu Kristo nga agenda okufa bw'ati, amaliriza naye agambye, mazima omusajja ono mutuukirivu. Kiggundu nze nandibadde awo, ne Yesu ne yeewaayo, bassebo ne bannyabo. Kristo ayita mu kugezesebwa kwonna Piraato n'amuyisa mu kooti zonna. Ne mazima Kristo yavaayo nga mutuukirivu, ne Piraato yennyini yayogera, naye omusajja ono talina musango. Ge mazima. Noono omusajja yali awo ayimiridde n'agamba, naye omusajja ono talina musango. Jesus was totally innocent and he was righteous, that righteous lamb. Kristo endiga eyo, endiga ejjawo ebibi by'ensi. Okufa kwa Yesu Kristo bassebo kugattawo oluwonko olwo olwali luleeteddwa ekibi. Laba omusajja omulungi bw'afa ng'afiira eri kunze Kiggundu, who is unjust. Bwe ngamba nti ekisa kya Mukama Katonda bwe bulamu nze bwenzisa,
Kristo ekyo kye yankolera ekyo kyenina okuba nga nange kyentambuliramu. It is through this pain and shame, okuyita mu kulumwa kuno bassebo ne bannyabo, okuyita mu kuswazibwa Kristo kwe yayitamu bassebo, awo no Katonda w'ayita okwagala kwe kwonna kwonna n'akutuusa erifa abantu olwaleero. Amiina. Kutuusa okwo eri Kiggundu olwaleero kati nga neeyagalira mu kanisa yaffe ey'aba Seventh Day, kanisa ey'amazima. Ntunuulira abantu abatannategeera Katonda kye yatukolera, abantu abali eyo, abantu kankuyite kubungeeta nga amazima gano ag'enjiri tebannagategeera, amazima ga Bayibuli eno tebannagategeera, Kristo kye bakolera nga tebannakitegeera. Abaagalwa bassebo ne bannyabo, kye twetaaga essaawa zino kiri kimu bwe kiti. Twetaaga kuba ng'omusajja oyo eyali ku musaalaba wamu ne Yesu Kristo. Omusajja oyo ng'ali ku musaalaba kye yakola kyali kimu. Ye teyeetwala okuba nti nno mutuukirivu. Yamanya omuntu omutuukirivu ali omu, ng'omuntu oyo ye Yesu Kristo yeka. Era n'amutegeeza ye nga bw'atalina bulungi n'akamu n'akeddagala. He had nothing. Nga ye nga talina kyayinza kwekolerawo n'ekimu. Naye n'amutegeezaako, Mukama, nze nina ebibi. Era okuva n'olwaleero nkukkiriza Kristo, yingira mu bulamu bwange. Beerawo ku lwange Kristo. Please remember me. Abaagalwa, ekyo kye kina okuba ku bulamu bwaffe bulijjo. Mu nsi eno ejjudde okubonaabona, kituuzeeyo ku olunyiri lwaffe olw'okujjukira. Tulite bwe tutyo. Era mukadde wange yasomye, oba sisita wange otuuseeyo, katugende ku lunyiri lwaffe olwo. Mu Peetero ekisooka. Peetero. Soma. Ekisooka sura ya 5 n'olunyiriri olw'ekkumi. Lugamba nti era Katonda ow'ekisa kyonna, eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, ye yennyini alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Kakati mu Bayibuli eyo gy'olina mukwano gwange, yiyo kasita tewali n'omu agenda gikuggyako, ebigambo ebyo bi-underlining. Ng'ekisooka ddayo mwannyinaze, naye Katonda owaki? Nti ye yennyini, sorry. Oliwa musumba? Abennyini olw'ekkumi lwe tulikola lunyiri lwaffe. Ow'ekisa kyonna, eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo. Just a minute. Awo wennyini wenjagala era nako ka underlining. Tinaye Katonda ow'ekisa kyonna, but God of all grace, not a quarter. Katonda ow'ekisa kyonna si waka ekisa ekya quarter, ekisa ekya haafu, ekisa ekya 3/4 ne kiro. Ekisa kyonna kyonna bassebo. Ekigambo ekyo nze bwe kisomako, Mukama, mpulira nga omutima gwange gusanyuka. Katonda ow'ekisa kyonna, who has called us unto his eternal glory. Oyo atuyise bassebo ne bannyabo. Si gwe weeyita. Beno si nze neeyita. Ne neebaza Katonda nti bwe yakoowoola, nange naddamu ne nkola ntya? Ne mbitaba. Ne ngamba kakati Mukama nzuuno. Bassebo ne bannyabo ffenna bali ku mukutu guno, Katonda waffe yatuyita. Era n'okutuyita kuno teyatuyitira kisa kyonna kyonna bassebo ne bannyabo, yatuyitira bwakabaka bwe obutaggwaawo. Kikafuuwe ffe abali ku mukutu essaawa zino obutasikira bwakabaka bwa Katonda. Ng'ate tumaze okukkiriza okuyitibwa kuno. Agambe yatuyitira olw'ekisa kye kiri eky'amaanyi, okuyita mu Yesu Kristo.
Tinewankubadde wagenda kubaawo akaseera akatono ak'okubonaabona. Bassebo ne bannyabo, ekyo tetulina ngeri yakukyewalamu. Wangi waliwo akaseera akatono akaki ak'okubonaabona. Kakati mwannyinaze ali wano, njadde kuleetera mawudde malungi. Mukwano gwange oyinza okuba ng'olina ky'oyitamu essaawa zino. I don't know. Mwannyinaze muganda wange, senga ne mama nakazibwe. I don't know. Sinza okuba nga sitegeera bulungi mbeera ki gy'oyitamu. Naye njagala omanye ekisa kya Katonda ekingi ennyo kiri wamu naawe. Amina nnyo. Yes. Bino yabimanya wajja kubaawo akaseera ak'okunyigirizibwa akatonotono. Bassebo ne bannyabo tunyigirizibwa. Naffe abasumba bannange tunyigirizibwa. Kegamba buli wantu wonna wabeerawo okunyigirizibwa. Abakadde b'ekkanisa banyigirizibwa. Buli omu anyigirizibwa. Naye agambye tofaayo. Nze nannyini kisa. Ekisa kyonna nze nkirina. Mu kunyigirizibwa okwo kwonna oba mu kubonaabona kwonna kw'oyitamu, I am with you. Mikwano gyange tulemerewo, let us not fail to eat. Kyengamba emmere yaffe tugirye tuwoomere. Begayiridde. I know sometimes it is hard. Naye tulye emmere yaffe tuwoomere. Don't lose appetite. N'ekirala, don't lose sleep. I know oluusi ebintu ne bikunyiga n'otulo ne tukubula. Naye agambye tofaayo. Wajja kubawo akaseera ak'okubonaabona akatono mukwano gwange. Teweeraliikirira. Naye ebyo nga biwedde, kakati akatundu akasembayo ku mwannyinaze maama wange Kobonsomera agambye Katonda oyo yennyini agenda kukola atya? Akasembayo ku lunyiriri olwo. Ye yennyini alibatuukiriza. Oyo yennyini Mukama Katonda waffe agenda tutuukiriza. Tugamba tutya bannange? Amina nnyo. Yes. Alibanyweza. Oyo agenda kutunyweza. Otyo? Alibawa amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Ebimyo. Oyo yennyini bannange gamba Pawulo, omuntu n'ayogera ebigambo bino bamuyita Pawulo, bassebo ne bannyabo. He's going to make you perfect. Kakati nze sifudde, right now I am imperfect, bassebo ne bannyabo. Kituufu, yes. Naye Bayibuli egambye nti oyo agenda tufuula perfect according to this Bible here. He's going to establish us and he's going to strengthen me. And finally, he's going to settle me. Okusinza ku Bayibuli ey'Oluzungu, agenda kunsettlinga. Obe kati ekyo tuyinza kizza mu Luganda tutya? Nti Katonda agenda, nze abadde omutima nga gubuukabuuka, oba mbadde neraliikidde kino, oba kino tekitambula, oba waliwo bino ebimpisa obubi, oba bino bikola bitya. Agambye, don't you worry. Finally, he's going to settle you. Abaagalwa, Mukama agenda tusettlinga. Katukiyite kya Luganda ekigambo ekyo. Is going to settle us. Hallelujah. Amina nnyo. Katonda oyo w'ekisa kyonna, ekisa kyonna si kwota. Ekisa kye kitambula wamu naye. Ekigambo kino kisabasebe ne bannyabo kyogerwako mu Bayibuli emirundi 131. Bayibuli yonna senga ogibikira buli lwagamba ekisa kya Mukama waffe, ekisa kya Mukama waffe, emirundi 131. Naye ng'emirundi gino 131, emirundi 124, emirundi egyo gyogerwako mu ndagaano empya. Kakati ku 10 emirundi 124 egyo emirundi gyogerwako mu ndagaano empya, emirundi 86 egyo gyokka 86 gyogerwa Pawulo. Pawulo yayogera ekigambo ekyo kissa. Era kyobula bamuyita omubuulizi, omuyigirizwa ow'ekisa. Kubanga bw'ayogera ku kigambo kino, tunuulira n'engeri gye yakyusibwamu. Aba ayogera ku kyategeera, the grace
The grace. Mikwano gyange senga naffe tufuna obudde obuwerako abantu ne batubuulira ku kisa kya Mukama kye kibakoledde. Sabbiiti yonna tugimalako nga tubuulira buulizi kisa kya Mukama. Omwagamba no ekisa kino kye twogerako, it is God's undeserved favor. Kwegamba ebyo ebituweebwa nga tetubigwanidde kituufu. Baluumi mwalinaze tubikule 3:24. Baluumi 3:24 ayogerako ku bigambo bino. Soma tuwulire mu Baluumi 3:24 egamba nti naye baaweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Yes. We are justified by his grace as a gift. Uliriza, justified twaweebwa buweebwa butuukirivu. Kigundu ekintwala mu ggulu eyo sirina kalungi konna kenkoze. Kaki omusalaba nali sigusobolera ddala n'okusemberawo obusembezi nga sisobola. Nali mbungeetere yoyo ddiini eri Mukama n'agamba awatuufu weewano. Bassebo ne bannyabo njagala oddamu ekikkaatiriza n'ekkanisa gy'olimu y'ekkanisa entuufu. Ekyo sijja kukoma kukyogera. Amina. Wano wali ebyamagero byonna. Kati ennaku zino tulina wano omubuulizi mba muyita Tom atutta abasajja n'abakazi bonna ab'Adiventi bwe bagenzeeyo basabira mikisa. Emikisa gisibuka wano mu kkanisa yaffe SDA Church. Ffe tulina amazima gonna n'essala zaffe zituuka butereevu ewa Katonda. Naye kakati oluganda omu n'agamba waaya mu kkanisa yaffe eyo teriiyo. Kaŋŋendeko wano nnoonyeeko. Toyina woogenda kunoonya bassebo. No. We are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus Christ. Oyo Kristo yatukoledde ku Christ. Yes. Oyo yatufuula abatukuvu abatuukiridde. Ekisa ekyo kye kireetera Katonda okutuwa ekirabo eky'obwerere kya bwerere, totally undeserved. Erifa aboonoonyi. Era ekisa kino tutambula nakyo buli lunaku. Kati mwanyinaze genda mu Baluumi 5:15. Awo wennyini tutunulira ku kisa kya Katonda ono. Baluumi 5:15 wagamba nti agamba atya? naye ng'okwonoona kuli bwe kwali era n'ekirabo tekyali bwe kityo. Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu abaafa bangi okusinga ennyo ekisa kya Katonda n'ekirabo olw'ekisa ky'omuntu oli mu Kristo kyasukkirira okubuna abangi. Amiina. Ekisa naffe kituufu okuyita mu Adamu twabonaabona ne tukola tutya Katonda n'atukwatirwa ekisa. Era n'okuyita mu omu Yesu Kristo bassebo ne bannyabo era Katonda yatukwatirwa ekisa eky'obwereere tikakati tulina obulokozi bwa buwa. Amina. Ekisa ekyo ye quality Katonda gye yayitamu. Ebirabo n'atandika kati kugaba bugabi. Buli muntu yenna amukkiriza abe n'obulamu obutakola ki obutaggwaawo. Buli omu kati we are no longer guilty. Essaawa zino ogenda bugenzi mu maaso ga Katonda nga bw'oyagala. Kristo tekikwetagisa kufukamira kugweri kwesu mu mbeera gyonna gy'olimu. Genda mu maaso ga Katonda omusabe akuwuliriza. Oba olaba oline ku mirimu gyo ng'okola naye ng'oli mu ssaala era n'essaala eyo agiwulira. Ate ne Katonda waffe ono w'ekisa ekingi ne bw'oba nga tomusabye era amanyi by'oyagala n'abikuwa. Bannange n'ogamba kino bale kintuuseko nga sikitegeera.
Katonda abadde sinnamusaba kintu kino ogenda okulaba ng'ekirungi kizze gy'oli bannange ndi wano musaba balongo era nsaba Katonda nabyo akikkirize bajje. Amina. Amina nnyo. Bali abasajja n'abakazi abatamusabangako balongo ate n'ababa kwegamba oyo ekisa kye kingi nnyo ebintu bizibu bwe bityo weebiri akola ebintu ebyekisa. Mwannyinaze Baluumi 11:5 agamba atya ba waliwo ekigambo wano ekikulu kyenjagala tulabe wano paka olw'omukaaga. Baluumi 11:5 lugamba nti kale bwe kityo era ne mu biro bino waliwo ekitundu bino bye tulimu bino 2:25 kaakati sooka opozinge tofaayo sister tugende mpola mpola ne mu biro bino bye tulimu right now. Today is the 19th. Bino bye tulimu genda mu maaso kaakati nti waliwo ekitundu ekyafikkawo mu kulonda okwekisa. Tugamba tutya bannange? Amen. Bible ey'Oluzungu egamba there is the remnant. The remnant, bagera ku the remnant. The remnant is the SDA church. Ekyo nze bakinjigiriza nga nnyingira ekkanisa eno, the remnant church. So even in this time, mu kaseera kano, mwaka 2025, wakyaliwo abo abaasigalawo, the remnant, the chosen by grace, abo abaalondebwa olw'ekisa. Genda maaso. Olw'omukaaga lugamba nti naye obanga lwa kisa si lwa bikolwa nate. Yes. Obanga ekityo ekisa si nate. Nakati mikwano gyange bampuliriza. You cannot work so much to earn this grace. Awo abamu entegeera yaffe awe abamu beekyukiramu. Kati olwaliro njagala tukategeera point eyo Pawulo gy'ajjayo. Tosobola kuva n'ogamba kati Kiggundo olwaleero nze sigenda kukola kino, sigenda kukola kino mu maanyi agange nze. Dakiika 2 ngangudde. Pawulo kyagamba wano tosobola kuva eri n'ogamba ne weekanika batumiza kwekaniko. Sijja kukola kino. Dakiika 2. Era mu kyaki yaffe Mukama atusaasire wali abo abasajja n'abakazi abeetwala okubanga bo bakitalo nnyo. Bajjudde obutuukirivu buli maama nnyabo. Waliwo muganda wange omubuulize ngamba nze Kiggondo. Ebyo bintu mutabani. Ezo ensonga Katonda yazisobola n'abantu be nze sisobola. How do I start to judge someone? Abavuka batiro kyogera. Tulina abantu abamu mu church muno nga babayita Deputy Jesus. Mu Deputy Jesus church noonyerezaako kitegeera kye kitegeeza. Nga bali ate bo batuukirivu nnyo. N'okolako kano. Bannange kitalo kino naye point enkulu abaagalwa abaana ba Katonda eri wano. Wali abantu abamu abenyumiririza in works. Abamu ne babanga beetwala mu maanyi gaabwe bwetwala okuba ab'ekitalo. No. Ekisa weekiri, it is free and it is undeserved and you can't work anything else to earn it. Obulokozi Mukama yabutuwa bwabuwa. Akalungi akavudde mu Kiggundu nina okubanga nfukamiranga Mukama, thanks, glory be to God, kubanga munze musuubirwa kubaamu bibi byokka. By the way, obanga olina kye wali okoze, abantu bano betuweererezaamu, betukolamu, betukoleramu, nobody appreciates ekyo. Kati kankibagambe.
Of course, what I'm saying, abalabo nabasiima weewaawo. Naye oli bw'asiima ku kyoba okozeeko, that is the least you should expect from any human being. Nti omuntu bw'ava eri n'akwebazaako, gamba ekisa kya Mukama kingi. Kikusaasidde n'otegeera yaako nti waliwo akantu akatono kenkoze. Naye naturally speaking, abantu tebasiima. Kyova laba era Bayibuli etugamba bulubangu ena kyokola kyonna mu Bakolosaayi eri kikole ng'okikolera Katonda, Katonda y'asiima, abantu tebasiima. Ne bw'okola ebirungi ebifaanagano by'oteera bamaliza n'ogamba kale ekituufu naye awo yalemereddwa awo nga yandibadde akolamu bw'ati oba bw'ati. People never appreciate him. Naye bw'abanga basiimyeyo akatonotono, Mukama yeebazibwe. N'abantu be tubeera nabo be tuwangala nabo era goyinza okukola n'olowooza nti kakati abantu babiraba dda kakati. So that is naturally speaking bwe kityo bwe kiri. Bassebo ne bannyabo nga tumaze okutegeera nti nno nze Kigundu akalungi ke nkolako konna, the little that I do, it is because of God. Namaze okitegeera. Wano Pawulo yatawaana n'abantu ba Katonda okubayigiriza ekigambo kino. Bakolinso ekyokubiri, njala tugende ffenna mwannyinaze. Agamba atya 9:8. Bakolinso ekyokubiri 9:8. 9:8 agamba nti era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna. Mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Tugamba tutya bannange? Amiina. Amiina. God is able to make all grace abound to you. Katonda asobola okufuula ekisa kyonna asobola ne kikuyiikira. Kigundu ekisa ne kinjiikira. Laba ekisa bwe kiyingirira mukadde wange. Laba ekisa bwe kiyiikira maama wange. So that you have all sufficiency in all things at all times. Buli kaseera ng'olina kye weetaaga. Wow. Sufficiency at all times. Era oluvannyuma lw'okubanga Katonda akuyidde ekisa, you may abound in every good work. Kati ekisa kya Mukama kino kye kinyambako Kigundu Benon Lincoln. Saba ne Katonda akyuse title Ssaalongwa. Ekinyambako okukola akalungi ako ke mundaba nkola kisa kya Mukama. Toddange eyo newe bannange era nze senga sibaddeewo nze bannange mwe temwandibaddewo, temwandikoze kino, temwandikoze kiri. Abayimbi abakuba ennanga abakola batya abakwegayirira obwegayirizi mu buweereza buno munange nawe n'ofukako omukadde leero nze sijja kuweereza mundeke kansoke mpumulemu olwa owummula biki muno mu nsi gye tulimu mulimu okuwummula teri munange on'okulemberako essomero lyasa kwegamba lwayo I'm so busy and I'm sorry mujja kunsaasira mu bannange munange akati tulinayo obuweereza buno ku kanisa bwetaaga tukole kino bassebo ne bannyabo Katonda agambye ekisa kye kingi nnyo kituyiikira bwe kituyiikira olwo ne tukola ebikolwa ebirungi. All the good works. Amiina nnyo. Mu kisa kya Yesu Kristo kyatuwadde era buli lw'olemererwa okukola akalungi ekisa kya Mukama ogaanye okikkiriza. Era Kristo ono omuzizzaayo ku musaalaba wali kubanga ekisa kye kitiiriika butiiriisi kakati ategeeza Kigundu mbigaanyi. Ekisa kino kye twogerako ge maanyi. It is the power.
It is an influence for obedience. Man ate agayingira munze nembanga ndi muwulize ekisa kya Mukama. Kiba kitegeeza munze kiggunduka kakati bwe mbanga nsinkanya amaanyi g'omubi. Essaawa zino amaanyi ag'obwenzi nga ganneetoolodde bwenti. Ekisa kya Mukama kye kijja. It is power. Nenzijukira nti Kristo yanfiirira ku musaalaba kakati sisobola kukola kintu kifaanagana bwe kiti. Nsobola ntya okusobya ku mukyala wange n'ensobya ne ku Katonda wange. Amaanyi, influence now, it is grace. Era akaseera kennyini nenziruka nenzira ewa mukyala wange. Ekisa kiri. Munda munze kubanga mujjudde biri ebikyamu ekisa kya Katonda bwe kiyingira bweti obukyayi buli ne buva munze. Kati ntandika atya okukyawa Mukristaayo munnange gwe tuwe essaawa zino gwe tusinza naye ate ffenna tugenda mu ggulu naye munda nga munze mujjudde obukyayi buli. Ntandika ntya? Kitegeeza kisa Kristo kye yayiwa kyonna tekikoze makulu eri gye ndi. Ye yasobola okusonyiwa abasajja bali abamukuba, abasajja abamufumita, n'agamba Mukama. N'akkiriza ekisa kya Mukama Katonda kye yayiwawo awo wonna Kristo n'akikkiriza ne kimuyingira vo. N'agamba kakati kale. Kubanga it was too much to forgive these people. However much they had hurt him. Nga bamukoze bubi nnyo. N'agamba Mukama Katonda. Ulira bwakkiriza. Kale. Abasajja n'abakazi abo Mukama basonyiwe bayo bakola tebabimanyi. Agamaanyi ag'ekisa ekya Mukama ekikwetoolodde. Bakolinsi agamba ate ekyokubiri essula ya 12 n'olunyiriri lwa 9. Bakolinsi ekyokubiri 12 olw'omwenda lugamba nti naŋŋamba nti ekisa kyange kikumala. Wow. Kubanga amaanyi gange gatuukirira obunafu. Amina. 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 Ulira obunafu bwange kiggundu mama. Ate wennyini mu bunafu bwange obwo Kristo wagambira ekisa kyange kikumala. Kikumala mu bukumpanya. Ekisa kyange kikumala. Kati tokumpanya. Ekisa kyange kikumala. Bunafu ki bwe nnina kakati? Kuyomba kuvuma bantu bannange. Kiki ekyo? Kweraguzalaguza. Abakristaayo aba Seventh Day kati ekitutuuseeko sikitegeera bannange. Era omunyaze n'aŋŋamba musumba amazima gali nti nagenzeko ewa Mutuula ku ngo. Mutuula ku ngo. Naye nabaddeyo nenzijukira naye nze ndi Mukristaayo naye nga nagenze era ebintu bino bibampadde naye kati sikibikiririzaamu. Nempulira nga ekisa kya Mukama kimuyingira bw'abanga kyaŋŋamba ekyekituufu. Kimuyingira kimunyiga. Mu bunafu bwaffe kakati you define your weakness. Obunafu bwonna kakati gw'obumanyi. Nange nze mmanyi obwange. Mu mbeera zonna Bayibuli etugambye ekisa kyange kikumala. Pawulo wano naye yalina kye yali ayitamu ekyamaanyi. Sajja tuyeebuuza naye Katonda gwe gwempeereza. Kakati oyagala kuŋŋamba tosobola ddala kuwonya liiso limu. Amaaso gange gonna omusajja wattu yalinga atuukuka amaziga buli ssaawa. Naye eddoboozi ne ligamba Pawulo ekisa kyange kikumala. My grace is sufficient for you. For my power. Amaanyi agange gali made perfect. Kyovula buli lwobanga okozeyo akalungi gwe togamba nga nze ekyo kibadde because of me. Otandika oti. Kyonna ekirungi ky'okola. Kyovula Yesu yagamba guno omukono we gubanga ogulina kye gukoze guno omulala guleme kutegeera. Nga kyatuyambako kwewala elementi y'amalala. Na kumanya nti n'ekyo ekikulungi ekikolebwa okuva mu nze
kikoleddwa maanyi ga Katonda. He's the one who has made me do this little good thing. Otherwise, nze nga omu tewali kalungi kasobola kuva gyendi. Ebirungi byonna biva eri Katonda. Kati bwe birabikibwa mu nze, ago gaba maanyi ga Katonda. It is made perfect in my weakness. Kikiba kitegeeza omusajja oli yali ku musalaba. Yategeera ye his weakness. Yategeera obuzibu bwe. Era n'abutegeeza Yesu Kristo. Mikwano gyange naffe tutegeera obuzibu bwaffe. Sometimes tuyinza obutabutegeera nene mikwano gyaffe Katonda baakozeseza ne bajja ne batutegeezaako. Don't be defensive. Maama muli ba kitalo ate mmwe abagenda mu ggulu munnange ate munnange kati mmwe batuukirivu. No. Listen. Wuliriza. Nzo kuba nga sitegeera ddala byenkola eno naye ate abooluganda nga babiraba nga si birungi. Kati musumba munnange kakati akantu kano nange nkyuseemu. Awo amaanyi ga Katonda gatandika okukola mu bulamu bwange. It is made perfect. God's power in my weakness. Nga nkyusaamu ekisa nga kyeyongera amaanyi gali nga geeyongera nanfuuka omukristaayo omulungi. Gwe yafiirira gwe yayiira omusaayi gwe nga ntereera nga nzikakkana. Pawulo yayogerera ebigambo bino Bakolinso ekisooka genda wali maama 15:10. 15:10 ayogera ebigambo bino. Soma tuwulire. 15:10 lugamba nti naye olw'ekisa kya Katonda bwe ndi n'ekisa kye ekyali gye ndi tekyali kya bwereere. Yes. Nti naye nakola emirimu mingi okusinga bonna. Naye si nze wabula ekisa kya Katonda ekyali nange. Amina. Kakati olunyiriri luno bannange ndwagala. Lwaki ndwagala nnyo? Pawulo ayimirira. Abamu bayinza ogayita amalala naye wulira kyagamba. Agamba ku lw'ekisa kya Mukama nze ndi kino kyendi lwa kisa. Tugamba tutya bannange? Amina. Nnyo. Mikwano gyange muli eyo gye muli lwa kisa kya Mukama. Wow. Omulimu ogwo gw'olina gw'okola kisa kya Mukama. Gw'okubeera ku koola eno gye tuliko essaawa zino kisa kya Mukama. Kiggundu by the way. Nze okubanga nze mbabuulira essaawa zino kisa kya Mukama. Amina. Nandibadde nga ndi somewhere nkola biki oba ndi eno maama nga ababuulizi nabo bangi mu Uganda. Olwaleero 19 Kiggundu nze mubuulizi. Ekyo kisa. I am what I am because of his grace. Nayogera n'agamba and his grace toward me was not in vain. Kakati basebo neba it is very possible nti nno ekisa kya Mukama tusobola okitwala for granted. Oba tusobola munyambe mu Luganda kyekyo okukitwala for granted. Ekyolusaago oba ekyomuzanyisa. Ekyolubalaado, ekyolusaago, something like that. Mikwano gyange abaana ba Katonda baagalwa. Ekisa kya Katonda tukijolonze. Mukama n'akuwa omusajja omulungi. Atolaba omusajja omulungi bw'omuleka waawe. Kati ate abali abalala bonna abali eri bagamba bannange Katonda nga bano yabakola bulungi. Laba bw'abawadde famire ennungi. Kakati ate bwe budde eno ku kyaki tukutendereza famire ennungi. Kyokka ate bwe mudda awaka. The opposite again is true. Bannange. Abasajja abakazi bali eyo bagamba Mukama n'asenga kale yampa omusajja afaanana ng'oyo. Hey! Ate ekiri eno ewaka kirala.
kakati abasajja bagamba bannange laba omukazi omulungi oyo ye mukazi nze kyekifaananyi kyendoota kyensaba Mukama. Kyokka ate oli omusajja agamba Mukama kino kyewankola nze sikitegeera. Lwaki wandeeta mu maka gano? Mukama abawadde abaana abalungi ennyo. Kakati ate gwe tobafuddeeko. Ate bali batagala eri mu kunoonya abaana, bali mu basawo, bali mu kugula abaana. Abaana babbeeyi bagenze Buyindi, bagenze e Sweden, bazeeyo mu America, bali mu kunoonya abaana. Kwegamba n'otunuulira ekisa kya Mukama kiri awo for granted. Nagalaale omu bw'akiyita nagalaale ki. You know, kati ffe abasomi tuli eyo tunoonya zi basale. Gwe Mukama yakuwa basale, oli bakusasulira ate toliiyo. Oba gy'oli obuukabuuka kirasi toziriimu. Kakati ate kwegamba tuzanyisiza ekisa kya Katonda. Bannange, abantu bali mu kunoonya ssente empitirivu ez'okukola kino na kiri ez'okukola. Gwe Mukama ssente azikuwadde, kati ate ssente ozigulamu bamalaaya. Abo tebaliwo wano Musaasa. You know, kakati ate bali banoonya ssente za kukola kino, ate banoonya za kukola kino. You have plenty of money and you're not even using it for God's glory. Abamakanisa bali eyo batwagala za kusereka, zatwagala za gula ttaka, bali eyo bambi abakazi n'abasajja banoonyeza ssente. Omulindi gulya. I'd rather give this money. Abakanisa banyiiza bantama wakiri nze nziwaayo eri. Katonda azikuwadde and we're not utilizing it. You know, Pawulo kyavudde avaayo n'agamba naye nze neebaza Katonda kubanga olw'ekyo ekisa kye ekyo gyendi tekyali kya bwereere. It was not in vain. My prayer is, mikwano gyange, okusaba kwange kuli kugamba olwaleero Mukama nnyamba ntegere ekisa kyo nga nkitegedde kibenga tekiri mu vain. Mukama oba ompadde obulamu, ontadde wontadde, kino okimpadde, omukisa ogumpadde, kangukozese nga bwe gulina okubeera. Let it be as it's supposed to be. Agamba it was not in vain. And on the contrary, I worked harder. Era n'olwekyo omukisa gwa Mukama saagugaba Musaasa. Kakati nze gwalinga mungi nnyo gyendi. N'olwekyo olunyiriro no bassebo ne banyawo lwendikola enjogera 15 10 Bakolinso egisooka. Nze nakola nnyo, wulira, nakola nnyo kubanga ekisa kya Mukama kyaliwo wendi, amaanyi ge gaaliwo gyendi, nenkola nnyo kubanga kali kaseera kakubuulira njiri, neninya amaato, neŋŋenda eno, ne banvuma, ne bankuba, ne bankola batya. Nze neewaayo nnyo kubanga namanya kye neeweerayo siri nzekka, ndi ne Katonda wange. I am with my God. His grace is with me. I did everything. I worked harder more than them. Yali teyeenyumya. Please take a note of that. Yali teyeenyumya. Naye yagamba olw'okuba nategeera ekisa kya Katonda nti weekiri gyendi, obugabizi bwa Katonda weebuli gyendi, obukuumi bwe bwonna bwebuli gyendi, nakola nnyo. Awo nno nange bassebo ne bannyabo ne ŋŋamba nja kufiirawo ku mulimu gwa Katonda. Kubanga embeera zonna zitaddewo wadde zirimu okunyigirizibwa, no problem. Look at COVID, bassebo ne bannyabo, nga twatagala ne COVID. Naye era mu COVID oyo Katonda yaliwo. Embeera eno gye tulimu kati 2025, yes, ya bugubi, nzibu nnyo, enyigiriza buli muntu. Naye abaagalwa, amawulire amalungi gali nti Katonda waffe ekisa kye weekiri mu linnya lya Yesu. Amiina. Wabula kiyinza buyiise. Pawulo agambye nze nakola nnyo. I worked in vain. I worked harder. And that was the effect of the grace than any of my other fellow apostles. Naye n'amaliriza nga agamba
malayo ga sister akapati ako kenjagala akoluganda awo amaliriza agamba atya ku lunyiriri olwo tisinze naye sinze wabula ekisa kya Katonda ekyali nange. Bannange kanisa ne tuddamu nga tugamba tutya. Amiina nnyo. Amiina. Sinze Katonda yateekawo embeera abantu ne bakwagala. Katonda yateekawo embeera byokola ne bikkirizibwa ku mirimu gyammwe gye mukola bassebo ne bannyabo. Katonda yateekawo embeera ne bakwagala ku mirimu bameka be bagobye. Katonda yateekawo embeera omukazi oyo gw'olina mukazi wo n'akwagala. Bannanga naawe oli mubi toyagalikika oli musajja muzibu naye omukazi oyo n'akwagala. Embeera eyo Katonda yagitaddewo. Katonda yakuteereddewo embeera yonna. Abaana n'obakuliza mu kisa mu kwagala mu kutegeera Katonda. Abaana nga batabuse mu maka, abaana tebawuliriza bakadde baabwe, abaana bakola bye baagala, abaana ensi kati etuta abaana. Ne maama abaana bo nga bagendako mu kkanisa. Abaana bo bayimba, abaana baweereza. Bannange Katonda ng'akuwadde ekisa ovuga ne ku mmotoka. Ate tulina na mmotoka emu, olina emmotoka bbiri, olina emmotoka ssatu, maama gwe olina n'ennyumba, olina we weebaka. Kino kyonna kisa kya Katonda bassebo ne bannyabo. Kyakuteereddewo Katonda byonna byonna yabikoze bisobole okuba nga weebiri. Bassebo ne bannyabo ebigambo tusobola kwogera bingi nnyo. Naye Katonda ekisa kye kitumala. Mukkirize nti ekisa kye kitumala kingi. It is too much. That favor is even overflowing. Njaga mutegere nti nno omukisa guyita nawo ate bwe guba nga guyitawo, it is even powerful. It is overflowing and it is powerful. Kakati bwe tubanga it is powerful, bassebo ne bali okubanga tugenda okuyamba bantu bannaffe. Ebintu bino bibenga it is within your daily life. Ekisa kino kibenga kikola mu ggwe ate nga kiyitawo ne kikkirira paka ne ku bantu banno. Tumalirize n'olunyiriri luno. Ebbulaniya 4:16. Mwannyina zisoma, maama wange esoma Ebbulaniya 4:16. Agamba atya? Sonyiwa Abebbulaniya 4:16 lugamba nti kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Waawo. Tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Weebale nnyo maama, weebale nnyo. Luddemu. Okay, kanduddemu. Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Tulyoke bannange katugendagenda mpola. Lindako sita maama. Agambye kakati nno katugende tusemberere entebe ey'ekisa, tugisembera na buvumu with the confidence. Tusembera Katonda waffe. Kitegeeza kigundu mu bintu bino byonna ebiyinza okuba nga bineetoolodde, amaanyi ag'omubi agayinza okuba nga ganneetoolodde. Nabagambye buli omu ameshoninga weakness ye sigenda zimeshoninga wano. Ne buli omu amaanyi ago kakati agambye katusemberere entebe ey'ekisa n'obuvumu. Genda mu maaso maama wange. Tulyoke tuweebwe okusaasirwa. Haleluya. Era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Amiina. Wow. That we may find mercy
and grace for a well-timed help. Obwetaavu bwonna bwe tubwetaagira bassebo ne banyawo tuyingira wiiki empya obwetaavu bwonna bwe weetaaga entebe y'ekisa ya Mukama ekuli kumpi genda nange mposa amaanyi agampeereddwa ekyawandiikibwa kino genda n'obuvumu ku ntebe y'ekisa eya Katonda mu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina nnyo.